Abasirikale b'ekitongole kya poliisi kya Flying Squad nga bakulembeddwamu afande okulutu Richard bakutta ababbi ababadde batigomya ebitundu by'Emukono nga bano basangirwa n'uniformu z'amagye saako empinguga zino zibadde zeeyambisibwa ababbi okubba abantu ba bulijjo. Abakwate kuliko bakasaba Brian Shafik Sentamu, Asimwe Francis, Wamala Moses n'abalala bano nga poliisi yazizza maka gaabwe era ne basangamu mpingu n'ebyambalo by'amagye. Brian yannyonnyodde gye bafunamu ebintu bino ng'agamba nti afande Shabani okuva mu balakisi y'Embuya mu biseera bya lockdown yabimuwa. Uniform najja ku musirikale omuta Shabani akolera Mbuya ambulizaako abantu mu budde bwa lockdown n'ensigaza. Ate office uniform za pinako Ndi mukozi olina kaadi ya mbali nakatandika just few weeks mbali sinafuna kaadi. bosi we yani mu pinako Transport manager mutako milioni 18. Ndira katono ndipizemu Sente zagabanibwa nizigwawo. Afande Shabani yalulidda Afande Shabani yakuwa uniform alulidda wa Tana okulabika newe tuvuddeyo. Basente ebitundu balazenga obuzibu obuva ku balandiroodi abaleeta abapangisa nga tebategeezeddwako. Ekitundu kyajjamu simumanyangako ne landiroodi we tamwanjulangako gye tuli ekyokubiri talina biwandiiko byonna bimwogerako ng'omutuuze mu zooni eno era naye mubuuza nga tamumanyi nekirabika tibalandiroodi nabo baleese obutali butebenkevu mu bitundu. Tukuba enkiiko ne tubategeeza nti nga tonna bakukwata ssente ya muntu yenna sooka okole ki omwanjula omubuuza ebbaluwa gy'avudde olyoka okukwata ssente. Abatuuze bano badde sibamanyi kuba nabo bennyini bagaba bazze eggulo. Ekikugu kigende ddala mu maaso ne beolekera ebitundu by'Eggayaza n'Amavundu gye basanze empingu nga nazo zibadde zeeyambisibwa ababbi. Amyuka omwogezi wa poliisi mu kampani n'emiriraano Luko Wesigire akasizza nga bwe bakutta ababbi bano era alaze ekikwekweto kino nga bwe kikyagenda mu maaso. Poliisi yaffe ina ebikwekweto byekoze mu ekwata abantu 8 bagambye okuba nti babadde beenyigira mu bubbi okwetooloola wano mu kampani district ezirala. Mu bimu bye twekebejjaza ebintu byabwe mu mayumba gaabwe tusanzemu ofiisi ezigambibwa okuba nti z'amagye, ID z'abamagye, ebintu ebiteebezo okuba ebibbe n'ebirala era nga n'abantu badde babalumiriza okuba nti nno babeera bambadde ezo yunifoomu ng'ate si bannamagye. So okunoonyereza kukyagenda mu maaso n'ebikweto bino bikyagenda mu maaso. Tujja tubawaalimu. Eggwanga Sakiddwa Ssebugenyi Joseph ku Lwake TV amalindirire.